muzadde wa soda omuyita soda omusana endawula ttaano naye nga mutuma amanya nga mugalamu soda namukolera sente zammwe bano baana baana era mbadde mumwa okanga omwana lavumasi nga bafuna obutakkaanya ne baganda be kabamuja baana baana enyanzi era ngenda tuuza abaana bano batabaganye badde bakole nge badde bakolaki bakola naye omasa asekitomukuzikiya munne kyekisinga obukulu ose ekitiibwa ne badde mwogera nebidogo ne bikomako. Export TV to the world. So manya neddoboozi Frank Abaho, president wa TikTok. Olwaleero ndi wano bayita batya wano Natete poliisi nze kutabaganya Lavumase ne Mukunja Atasera era olwaleero tutuuse ku nzikaanya Mukunja ne Lavumase bakkaanyiza Lavumase amusonye era amugyeko omusango nga bwe tugattiddwako kanso waffe lawyer asobola kwogerako eri abantu. Abazadde tuwera balamusizza abatulaba amanya eze naabe Precious from Heaven Advocates. Tukoze kyamaanyi nga twegasse ne president wa TikToker Abaho owamu ne Queen Masoro Anti Kaduka ne Lavumase n'abazadde abaana Semuju ne Sorry ne aliyoyo tata wa soda. Tuli basanyufu nti tusobodde okutuuka ku nzikiriziganya nti ensonga eno tugimale ekitaka nga tetuuse mu kooti oba tugimale kyetuyita amicable settlement. Era twagala kwebaza mukyala Mase Lavumase ono ye Lavumase kati ono ye ani jabikyekera akola kakati twagala kwebaza batakamuweereza beyanziza olw'omutima ogw'okusobola webale taata olw'omutima omulungi singa temubadde mmwe neroya wammwe kukomera obulungi sagana ndisigadde nga nyina ekintu ku mutima bati nsonyiye Mukunja naye kyemanya ajja kumusonyiwa buli omu ave ku linnya lya munne yes muvuddeko naye akole ki aveeko mpozi n'ekirala ba tiktokers mwenna twongera obategeeza nti mu bulungi mu mutima mulungi si mu kukaka mutima mulungi Lavumase asazeewo emisango agiggyeyo asonyiwe Mukunja nga tiktoka munne oba nga hasila munne tusobole okukuuma emirembe ku tiktok. So n'olwekyo tiimu Lavumase mirembe mubeere mirembe ne tiimu Mukunja. Tiimu Mukunja temuvayo ne mugaa simanya twakasinza amaanyi kabadde simanyanga keewaana kabadde kakola kinedda asazeewo mu mutima mulungi asonyiwe Mukunja era tubadde tusaba temwataakinga Lavumase temuvuma bizinesi ye ya bizigo temuvuma ki wano ku tiktok twagala mirembe mukuume emirembe era Mukunja naye woofuluma ekkomera laba ka vidiyo kano okitegeere nti mu bulungi Lavumase asazeewo akole ki akusonyiwe weesonyiwe erinnya lye weesonyiwe bizinesi ze tokoonanga ku kintu kyonna ekyefaananyiriza Lavumase naye tajja kuddamu kwogera ku bibyo tukuume emirembe. Ate kundaffe ng'abazadde ze muzadde wa soda omuyita soda omusana endawula ttaano naye nga mutuma amanya nga mugalamu soda namukolera sente zammwe bano baana baana era mbadde mumwa okanga omwana Lavumase nga bafuna obutakkaanya ne baganda be kabamuja baana baana enyanzi era ngenda tuuza abaana bano batabaganye badde bakole nge badde bakolaki bakola naye omasa asekitomukuzikiya munne kyekisinga obukulu ose ekitiibwa ne badde mwogera nebidogo ne bikomako okwogera okusajja gavumenti kikosa n'abali mu saavisi ya gavumenti naye tugamba nti nebaziza okusonyiwa banyoko ate mukkirize tugenda kutuula mukkaanye n'abavuma omwana temumuvuma nga munaguddeko bingi emuvuma ne mumuleke ani abadde n'obusungu bwe mukama abatubeera omukisa. Let me give a short statement. I'm the parent to Hands for Life. I thank very much my daughter Lavumase for having forgiven my son and our sons and for having withdrawn the case against them.
Thank you very much once again, and I wish you a nice time. Let's promote businesses to each other. Let's work together to promote peace and stability, and we should make money. We encourage the youth to look for where is money in work. TikTok continues, but building peace. Thank you very much. Export TV to the world.